First and foremost, I'm called Bucho Antidote, an incredible terror bomb yakuba Nagasaki na kati bazala balema. Tell them so na comfy play. Buli wotusanga tuwa tetuzeza nya. Money we are look for each and every time. Tetuwesesa. Serious business. We are chattable. Tuliruda wano. Tetuli lugala masanafu, tuli wabba kuli kubitala mu Scope Empire. A retalk we are chattable. Oye, boxing de chiri kityambe entegeka kyeziriwe za boxing. Entegeka tuina nyingi. Tuina yo show. First I will not say first and foremost saa kwogera nnyo luzungu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tufiiriddwa jjajja wa Scorpion Shaba afudde kati agenze ku representinga mugambye nze sigenda va ku office kuba office tujuyina n'ekifaananyi mukiraba kya musaba yadde ffe ssente tetuzifuna batukozesanga condom but still we stand like African kubanga mwana size zatukuza ffe we still ffe tuli ba superstar tuli bayimbi we represent we in peace and love Africa katubabuuzeeko tugenda kudda wekiri oyo kyali kitya naye kiriya osazeewo okujjako saati lwa leero bannange leero tuli ape mwana naye lwakuba nga bwobimanyi Ghetto Life feddeire tubeera tweyagala luno kuno lwetegekedde olumanyiiko ki boxing de gimanyiiko ki boxing de nze ndumanyi ng'olunaku lwetusinga okusanyusizaamu abantu oba ennaku ez'okusanyuka mugenda kweyagala bweyagazi kulya buli ssente then tukeera kweyagala nennaku nga Ghetto Youth muyina ssente mwana sente muzijjawa zino ba Ghetto Youth mutwe okuvako ba Ghetto Youth tuli bapambanya ekisooka buli mbeera ffe tusobola okukoleramu olw'ensonga mu ghetto tosobola kubeeramu ng'oli muntu omuzembeyi bwekiri oba omugayaavu olina okuba nga oli shatta olina okubeera shatta olina okuteekawo obumalirivu kati gwe biki byokola bikubeezaawo okulaba nga bwe kimu okyetuusako nga weeyagala fiiti nze ndi boxer era nina abantu b'enkuuma ab'enjawulo oli ku security ndi ku security amankulaba era ennaku zino omusajja gwensinga okakasa mu Uganda gwensinga okusaba nnyo nga ne President Museveni nsaba abe nga amulaba bamwita Hamis Kigundu musajja mugagga ku mutima ne ku mubiri n'embirowoozo togamba oli kugadi ya mukulu oyo tukuuma kisaawe kati n'ebizimbe by'omuloodi byonna mwabali ku security Scorpion Empire baatugyamu abakuumi 10 yabatwala wali fenna tukuuma musajja ya oyo wekiri oyo champion kiri kitya mbakulada just nga nida one day wajja beerawo ekitangala ekijja mu nzekeza soko babuuzeeko abantu basoko beyanjulira everyone brother and sister gone so bad Shega straight in the ghetto where Scorpion Shaba born and talented found from Shega no abera masasi gabaita biso bisala yeah you get what me tell out bisala chibi Tabana bya kulinda so we talk about gun so bad Shabba record nobody no feel like if we talk about gun so bad everyone can mad away straight out Bakuli Empire, Scorpion, Shaba Empire. So we're rough and tough. Got them a link up. Them not touch we. Them not talk, but we talk. You get me, say? Yeah, that's gone so. Now was it? What tegeza chi? Menyere mo batu. Yeah, mbade mbagamba. Basolo kubanga very strong. But we they are firm. Tetwenye. We now shake like a flag. Shake it up. Nah, we farm. Yeah, so dance always mwana banja bali eyo mwana bazanyira mu kitonga temonchi tekitegeza so ghetto dance always when you need soko tubulire dance all music no avawa kati dance to so bela dance artist nga to itanga ko mu ghetto story ko ogena imba bechi shegera kadwa katabo kabula ne abakaina bali mu depo shegera depo mimi ghetto wise depo ya depo abali na katabako ya kati onala antidote mbucho ekyo ate antidote kyakola ali skin tasola kikola akaina gwe kali akatabo ka bay
yeah, kabe. It's not a dictionary, but it's a dancehall thing. Shegera. And it's found in the ghetto. No, the whole place in the whole place Bakuli. That's where it's from. That's why we did Caesar mani wa Kuba. Bado kanga unawulia in the dance abalwanira introduction ya jisoka mu shegera. So yeah, wa Kuba tebakubo yo Caesar mani mulabe. So mwana lero boxing de mwana so eranga omanyirwa kwa twafunyemu mwana chichi obuzibu omwana ngawe bagambe mwana just nenga tekitulemesa ate okubira happy. So yeah, we born life like every time like we are just flicked up happy. Yeah, so bad. Yeah man. Champion. Yo champion. Oh yo. Champion. Wagwan chiri chitya. The man called Diznat Kasibante from Shaba Empire. Diznat Kasibante from Shaba Empire. Alongside Bitara Bakuli. Niggas who is undestroyed. Yeah? Wonokolawo chero okolawo ngani Diznat. Wano the war in case of security kubanga ate fe kunsonga ya security muzeyi yatugamba kale abavubuka tunonye ebyokukola twejjemu emize emibi abakyuka twakyuka tugezaako okubulira banaffe so okuva mu mbeera ziri kyova abalemerayo kampe ekyokulabirako nga Sobibo yabadde yayita adi Sobibo abadde solid omusajja oyo abadde solid naye ng'ate ffe abamu be yagezaako okututeeka mu mbeera etakwatagana twagiva aliko naye Sobbi we used to be with that nigga wayajjanga wano atula wano banyweranga wano wetuli wano wenyini baaliwo ekituba baali bakita Kabakanjagala mwe baatuulanga bavumbi bona so kakati omusisinkana otyo omusajja olunaku olusooka Sobbi oyo nze musisinkana ntya nali nkyasomesome baliyita Mutensa wansawo primary school mu Kisenyi nga kunaabagereka we yali nitegeera ffe twavanga ku ssomero nga tutambula nga omanyi abaana baffe twayiga okunywa enjaga nga tuli bato enjaga simbi era terina buzibu so omuntu aginywa yagifuula okuba embi oba ennungi kubanga ate enjaga togenda kuginywa ekutume kugenda kubba muntu oba kugenda kusamba luggi lwa muntu wabula guli guba muzeego oginywa ekukola etya kati ate nze nina emirimu mingi mbeera ku security nikugadiza abasajja eyo ku poliisi kwegamba n'emirimu gyange nkola mu state council mu 7 News bwe nginywa etuma kukola mirimu gyange gingattako so sikola bitola ekigenda okugattako kyova olaba oli waginywa nagaa nasamba oli omuntu bagamba tabo banyi bajagaye basambye oluggi lw'omuntu Sobbi naye yali akinywamu Sobbi abadde akinywamu ate abadde anywera ddala enjaga ng'olunaku ayinza okunywa ebbafu namba ebbafu namba naye ng'ate omusajja oyo biki byomujjukirako waliko naye yadda ku TV neyesudiya nga ye bwe yalaga bwe yatuga abalamuzi aze yenyigira mu bikolobero ebyenjawulo baminisita abamu mu mbuyayina ne baminisita bwe yatuga kugamba gwe nodda mu social media abadde ne komanda ebyaddala komanda abadde nayo naye era nga abatategeera era nga be bagenda ku komanda ye ne kati ffe badoga abaabuuka ba Scarface soko otwawe Scarface kati nze we nabuuka ne kyenafuuka mu feesi yange kyenafuuka nga ndi mu bikula by'oyo omusajja byandeeta okuba nga mbivaamu kati ndi good man andamuya free world boss, let me call it free world boss. Wanga teri anoonya teri andaba okola bintu byomirembe yeah lelo boxing day naye nga bwomanyi plan ziri zitezale ezaliro kati ffe ngaffe abantu abali ku security in case ku kyalo kyaffe kuno kuba tukimanyi obyaye bugenda kuveeyo nanga buyisaamu eggaali bukyazivuga kyogamba nenako ddala ate si boxing day bwagala ku boxing batwalako byabwe boxing day kitegeeza boxing kati when I found you somewhere walking I just step at your jaw newebakirawo coming back when your staffs are all gone. Bwechiri katobuza ko musajja ono. Sije tugenda okolera sije ffe tugenda kubanga tukoma security. Bwechiri. In case babange kyalo kirikiri yanga tewali iki. Kitofu. Oyo. Waya.
Champion. Chiri chitya. Yo, straight out of Scorpion Empire. Zibamta Castless Caesar. Abamu bambita Pido Mbisi. Kubanzera akaimba nzoye nakaimba Kapido Mbisi. Okakasa. Awo mu COVID yao. Kategedde akapido Mbisi wamba. So kusoka tusampling. Gamatizo mapilo. Onsuza kupilo Mbisi. Ngako yosula nzeka. Chibuli wente koluba. One sinker. I do cry. I go leave you. I never lay you down again. I go leave you higher. Cause you're meant to rise, baby. Eyo style chi R&B chicheyo style cheyo joyimba. Eyo style R&B. Na era ngani mu Scorpion Empire representing. Ochimanyi fe tuli talented. Osobola kupira Mbisi story chava wabyali bya ddala nga amaziga gayika kyali kitya. Umanyize kali nasoma ko naye sasoma nnyo. Era nga ndi author nina n'obutabo bw'empandiika. Kati nze ndi creative era ekintu ekyo nakiyabuyiyangwa omuntu ali creative ne ngamba omuntu gwe bakyaya amaziga gabamanyi piro neekola ki netoba ategedde nenga Scope Empire bane talent nyingi nnyo wano wetuli oyo kiri kitya naye na boy wange soko oyanjuli abatulaba se bampita stage boy out Scorpion Shaba naye nga ndi mwembi webunyoro ratata abanyoro nywe nambaramukize abakutura bali live kawanike mwana boxing demo eberere mabaniga bataba pepeta betu security anko malalo yaman bunyolo wagamba kiwavadde bunyolo odaddayo ko oba wazolerezayo ddala sazole yayo era wano ndi mu empire eno kulwa music kubanga no muganda wange anjigiza bintu benji nnyo music yaman so straight out obulambule butya obulambo buli fit muganda wange omwaka guno oguweddeko biki byogamba mwana bino ebibi byokoze mu guno omwaka batola kudda mbikola mu mwaka gujja kale like izete wali kawane konero makambade hapira nga bonda bandi fit sina no mandi fine bakuba buzobo ndina bule bomo yala mwana bana yala kale twafune kisente obukadde 10 muzeyi yabutwa naye fete tunabaze funa molo fete zo sente obukadde buzafulumye sente zo sinaba bima nyakawani chokubanga ne bakomanda bafe bale twasindikayo tetunaba balaba nolwecho twagala tandika business zaffe tuve mu mbeera embi fabana bagaza kubanga fena tuli talented zendirwa gama finera nkuwerawo soko bawemu yo let me sing say I wanna love you before the sun go if you ready twende ghetto smoking zone tuchome poto cheza kidogo nalo baby nakupenda sana yegwe aliwo yegwe aliko tolabisa nnyo champion ize Inaenga tuwewo n'abasajja bonna katono nnyo omukulu no malomo buzawo nga tuyitaayitamu champion champo omwaka guno guweddeko biki omwaka gujja okwetegekedde otya omwaka ogweddeko tugweredde kasonde kaffe muzoyi ke yatuwadde kubanga muzoyi yasayiningidde miliyoni zaffe 10 buli sako mu ghetto structure era muzeyi tukwagala nnyo toyanzeege tuli era matakonko banange muzeyi owooma muzeyi owooma kwanga twatukozeeko muli basanyu temulina buzibu sente ziri ku akawunti tunazitematema buli mwana yene kyagenda okukola kubanga ate nze olina ntegeka ki nga zizze ng'ofunye ezizo eddala nga zizze nayo pulani yokolayo omudala gwa chapati waggulu ku street nga gwange gusika chapati gusika sombusa gusika mandazi biki byonna egamba project yo nagigenzo gibayira nga yetagamu bukwena busatu kale ekyo nenyo ke tubaleka kwena kamu kitundu eba miliyoni emu kitundu ng'eyimiridde bulungi tube nga tujjamu bujja nakulaba nga gye tukuumamu famire zaffe n'abaana baffe yakabi nnyo champion katulabe wano tugenda wetuli oyo kiri kitya soko babuzeeko abatulaba yo people how's you my people yo this is Silver X yeah number 1 yeah straight away from Congo to Kampala yeah man ogwe Luganda olingo wa wano nze nkulidde wano ate nga ndi musajja mu Congo ate nga muna Uganda teri angamba bikikichi ate nga tubeera mu ghetto yeah wajjo tokubeera mu ghetto ate nga tongo oli mu Congo mwana
bintu story mpanvu muganda wange okitegeera omanyi kati ffe abasinga mwana omanyi embeera nga obimanye kati nga music biki music kale obera connectinga n'abantu abalala kati ate ogenda okwetegereza nnyo talent eri muki ziri mu ghetto wano ziri mu ghetto bwekiri ekintu pushinga ekintu ghetto nekuyisiza ekya sofa mwana ghetto eno mwana bingi byenjigiddeko lwa mukama wange Scorpion Shaba kubanga mwana musajja abadde bulungi gyendi mukama wange oyo kubanga mwana yabadde kale mwana abadde fit gyendi kubanga buli kimu kye mbadde nkola yabadde akola kimbadde ndabiranga ku ye ate nange kinzizamu nnyo amaanyi vola mwana ndi wano mu ghetto kuloyo musajja mwana bwekiri tano wange tobale kusema tano wange respect bro bwekiri kantuleko wano anko katono nnyo komanda kiri kitya naye oli solid wendi nga bulijjo omwaka ogujja ogwetegekedde otya omwaka ogujja 2024 njisuubiza abavubuka okubeera sede kuba mwana kyemmanyi Scorpion Empire President Museveni watusindikira ssente naye watusindikira babbi esente zaffe zibadde ez'okutuyimusa nze sente zaffe zibadde ez'okutubeezaawo tutandike naye bazituteera mu sako kusaba osindika ababaka kubeera mu sako mukaleki muzijjeyo mugira tenga we muzaayo abavubuka abasinga tebasoma tebalina biwandiiko tebalina busobozi bugenda mu mabanka ago ga sako kyetagisa kyogenda okugyayo sente ezo batugamba baagala basoma na biwandiika abamu tebalina biwandiika era kyensaba President Museveni nga tetunatuuka kulonda atuyambe bakomewo endagamuntu batuwandiike nze nange yange yagwa n'erinnya lyange linnyamba okubeerawo ne Scorpion Empire nga tiimu kuba basobola okunsapootinga wonna naye nga bajja bikola byonna awan bucho antidote sakoveyo kiri kitya naye kiri kitya bucho yangu dogo wange bucho bitya naye tontulako owaye soko banyonyola abatuuze ghetto youth yani era ghetto youth kitege gwenza munyonyola kya ghetto youth ono omwana akeera nangamba mpayo ekidenjala ennuma nga mama ye yasuza atamidde n'akomawo ku lanci era nga nina omuwaayo olwaza kyokka nange olusi saagobye ebbala olusi siina kale waliwo wensevinga ku simu naye nerekeramu ze ngenda ogulako mayirungi nga wona agamba mbu kati walofe nga ffe tunywa eddagala naye lwaki abantu ba ghetto temwawukana nnyo namayirungi njaye lwaki musalawo ebintu ebyo ebintu byekiye ghetto wano naddala mu kusinga eyo ye bless mukama gye yatuwa naye is the only pipeline you can connect with Most High Jah. Woba togenze mu kanisa wa kakande oba abantu bagenda mu babugingo wa chikuwa room for expansion of your mindset not andiko ku meditatinga ekiva meditation ogenda kwebuuza ni yakola eggulu ologa kukubye naye you end up getting answer that Most High Jah is the conquering lion bwekiri one bucho antidote owaye omwaka guno guweddeko tugenda mu omwaka ogujja ogwetegekedde otya biki byagala okukola mu 2024 oyo nze kati nga ona agamba engeri gye nakulira ekyaggwa 5 sola kugamba bye ngenda kukola wadde kuba mbana abatulaba bwe maaso bigamba nga 5 naye ekituufu nga 3 nze ninayo sho erugazi nze wenkolayo sho kobe kamiri tojja obadde nze topu chata genda nze bucho antidadi eri bampita jeno bucho antidoti babimpita eno eri ndi king 5 okitegera na bomu yakuba nagasake nakati bazaala balema mbogolera Kampala mbogolera mu kyalo mbogolera USA mbogolere ne US otuuka bucho nanti omufirika yenna kasola banga skin yo nzirugavu gwe manya leya ya skin ye ziri 7 omuzungu alina skin eji no omwana superstar every ghetto youth is a star naye kati omuntu agenda nakumalamu amaanyi bambi nze ndabye badogo bangi the mfala bati system awo wenyini bagamanya nti ba ghetto youth
temwina kye mugattawo temwina kye mukola bukozi fujjo kunywa njaye biki Ghetto zino mwina kye mugatta ku ggwanga mwe nga ba kye tugatta ku ggwanga nti nze katugeze nyinza obutabba n'engula ekibbe kuba nze wenkusangira taanu wange nze ndi businessman ndi multi-purpose businessman ogulirawo beside music I'm multi-purpose businessman wenkigula nenkitunda sente nyingi kati nzijjako amagoba nkuba mbimanyi nenzijjako neze bayita ez'akayisaali kati netuzirya mu ghetto netuvimba ttaano nze sirya nzekka mwana wa maama wano newoogula emmere ttaano tugikwatamu kubanga n'abamu nga nengikwatamu kuba ye ffe just twagala mmere ne sente nno tuzirowoozaako enjala etuluma bizibu kye musinga osanga mu baghetto youth eno wansi ddala mwe bakola music twagala kubaamu obadde omubuuza ki ebizibu byetusanga abakola music ate nga muli mu ghetto eno wansi ebizibu byetusanga bingi soola bitottola naye kati as in me kabuuza nga nze byensanga mu music nze natandika oyimba nga nkyali ddoogo awo mukono nga mbeera mu kikko nembeerako ne basiza manaawo ku keynote naye nga ndi ddoogo mbeegomba bwegomi nga woolaba n'omwana omuto kati nze buli muyimbi mumanye omuzeegwe wano e Uganda bateekawo trend ya music okitegeera nze siswala bagamba nze siri musiyazi nze saagala babati bwayi bamazimmwe industry buli omu alina kujja na ati we ne waba wa bukolomooni mumusudie abazungu basudia n'akwata ekinusu n'akikuba mubanga tiri nekijja wano abaana bayisa omukka mu matu bali omuliro okitegeera kati we end up praising America kati nze naliwo nga batandikako kanyegenyege akasingako bubati bwaye mu Afirika wano okitegeera yatandika nga yabalasita bakuma ebyoto ne basaba nga bagamba Tonda nze eyo gye nayigira ne music kwaba abalasita ne mu kirabu nze sisomangako music wayiga muyige njiga ne kati nkyayiga naye abantu bagamba oyimba bulungi abantu bwe banyonyola ebika by'enja era basigala basiima ne bagamba naye Bucho information ono yamugjawa information eyo mukama yambulesinga nnyo nti sitambula ku ma studio mangi naye mbaddeko ku studio z'aba superstar nga Monster Records ate nga wane bakuli basi wezituukira bannamawanga nze siri Muganda nze ndi Munyarwanda w'Ekyaggwe okitegeera yadde amanya nze Mugagga Salim wakuba ffe mu kika kye nze bampa eryo ndi mugagga ndi blessed I'm blessed beyond the curse mbadde nkyagamba ebika byenjayi saava ku mulamwa yadde ndirandaga ekyanyambo bizuula nti wano tulina ghetto bbiri wano waliwo abanywa obubanga ne puleyini abanywa skanka naye grade tweyawulamu abanywa kokeini ncwiri biri ebikubwa ebisukka mu lwasa ffe tetunywa kikuba kisukka mu lwasa so skanka waliwo abamutunda fite waya nange mutunda waya ku mudaawa ne kati abamulima bataanu baffe nsolo mugamba mwana nesekiraya nti agenda gula ayinawo wano ekiki abantu balima obwayi obucwiri sijja kulimba bwafite ndaba abantu ayiramu ababunywa bansaba kidda kitegeeza bwa bbeeyi bubalansingira mu kidda papo ate kati oyo kati oyo nalabako fala yali amunywa abo oyo Crystal Meth alayika ye yatakyali wange bamutta mwana bafala bata slogans mujjukira omuyimbi eyatambulanga ne Vampos gwe bayita slogans ekyali ekinene mukijjukira nga kiyimba reggae malo kimanyi kyajjanga ne wano mu ghetto kati bamukubye eyo Crystal Meth gye yanywa ekuteekamu babikemiko by'abazungu kyobola abazungu nze at times mbeeramu oluusi racist at times kubanga chemical woginywa weebaka nnyo woba ogenda ne woba n'omukazi
olabisa nnyo buli kimu obeeramu excess ereeta libido. Nze bonna mbakolako interview ne mugamba kyonywedde owulira otya sola n'omuyita wano n'akinywa ababunywa bali wali bagamba information yaman naye nze sola bunywa akacwiri bonna ababinywera nabo baba bagezi naye bali basiro oba mugezi naye obasira ate ensi tukolera ku budde. Nze kati ombeeze wano wana wange ate ngenda kumwala ntunde phone cover screen guard memory card charger fune ekyetaano wekiri bukyo mwinawo n'abakyala mu Scope Empire seba abakyala bonna webali ono atubeereramu nnyo tulinawo ne kiri Queen of Africa oli naye muyimbi naye tannaba ki setolinga bulamu ono abeeramu tubabuuzeeko abakyala ba wano ababeereramu atya sokoleketulemu kukatono waneeno maza kiri kitya sokobuuze kubatulaba Batulaba? Babuzeeko. Batulaba mbabuuzizzaako. Wano okolawo basajja bagero babeereramu mu ngeri ki? Mu buli kimu. Ate menya mu buli kimu ki? Ebyokwogera sibimanyi. Tobimanyi nnyo naye ng'obulamu buli butya obwa ghetto wano obulamu obuzi basajja wano obasanga otya? Basajja mbasanga bwe tebalina buzibu. Tumbuzeeko ono naye gaza sokoto oyo kiri kitya gaza Queen gaza Queen Empire sokubuze kubatulaba Nasimta yongeza ku ddoboozi gaza Queen Empire uyo n'omuzaya azinange gaza Queen Empire inamu ensonyi naye nga tubadde wano bannaaye bakuli n'abasajja bonna webali nnyo tugenda mu freestyle session wano n'abato bajja oyo kiri kitya oli fit bakuyitani okola ki wano olina talent kiki osobola okukola tuyambe abantu baffe tuli baavu tusula njala olusi tetulya tuli baavu nnyo tuyambe sente meka gwe zoyagala ziyinza okukumala kati gwe nga gwakweyo sente meka kuba agenda kukulaba kadde abiri gunakumala sabu mwana mwoyo bukadde bwabiri bannaye oyo kiri kitya oli fit bakuyitani Jeremiah kiki okola talent ye eri kiki osobola okukola Museveni atuyambe bakubuuza essoko ove ku byoli wakuwawulire bagenamu wakyabiri oli muyayi yogera bye bakubuuza kiki osobola okukola olina talent ki osamba mupiira okola ki oli dansi oyimba osamba mupiira obadde olina kyogera Museveni akola atya Museveni atuyambe tetulina kyakulya tetulina mmere kati gweyagala kweyo sente nga mmeka gwe nga gwe ezo nakumala ogamba nti zino mutwalo gwokka mutwalo wekiri bannaye naye nga tubadde wano n'abasajja b'ebbakuli bonna weebali katugenda mu freestyle session naye bagikube ate tulabe ekiddako